Katonda yatutonda ng'olina olubuto olwo olina okulya bwe bakusibira mu luumu eno okumala ennaku 7 nga tolidde bakusanga okoze eki ofudde kitegeeza omuntu alina okukolerera olubuto in general omuntu yatondwa ng'alina okukola kyova olaba nagamba even the old Quran says man shall feed off his sweat. So the ability to reason and find corresponding solutions to the problems before you is the determinant factor of your prosperity. Solving challenges and problems equals to prosperity. Buli woba n'ekizibu n'okifumitirizaako n'okimaliriza kyova olaba kyannaku nnyo bannayuganda bannanga abamu agenda ne bamukebera nti mulwadde asibira mu ssabo bandoze lwaki oba weerimba ng'otegedde nti oli mulwadde tandika okumira eddagala kitege ekyokulimba si kibi naye buli wootandika okukkiriza mu birimbo bwobeera ofuuse kyabulabe nnyo eriggwe wona agenda mu kyalo nti bakuloga ojja kufiirayo myezi 2 ate nga walimiza eddagala n'owangala emyaka emirala 4